Mwansaba ne mungamba nti Vicky boletanga ebyobugagga by'abantu oba ebibakwatako biography munange salaka speed ekyo nabawuliriza olunaku olwaleero ndeese ebyobugagga eby'omukyala Daina Nabatanzi abasinga gwe mumanyinga omukozi ow'oku TV Just so nga ate abalala mumumanyinga omuzannyi wa firimu ebina Uganda. Olwaleero nkuleetedde ebyobugagga bya Daina Nabatanzi wabula nkusaba mbuwombeefu obw'ekitalo nga sinnaba kutandika oba kugenda wala video giweka like kubanga buli lw'ogilike nga video eno kinzizaamu amaanyi okwongera okukakasa nti information gye nkuleetera ogikakasa nti naawe ekuyamba so nga naawe atanaba kubalanga otweyungako nkusabye mbuwombeefu era subscribing nfukamidde yadde tondaba bw'omala kwata mukadde kajje mu kigambo personalize okateeke mu kigambo all. Sigenda kulemwa kwerabira kujjukiza omuntu abadde omusale nnyo mu research gye nkoze Hajati Kaloddo omusomi w'eddwa oba omulombi w'eddwa aŋŋambye nzije nkujjukize gwalina ebizibu eby'enjawulo genda akulombera eddwa ey'ensonga ne bw'oba ogoba ku bya passports oba visa ekikulu mu kyo ye takola mu internal affairs wabula akulombera eddwa process ezo ne zibeera ng'ate ezangwa otawanyizibwa ensonga z'amaka mu bizinensi onoonya butuuze mu nsi ndala essimu ye eri mu kitabo kya Quran essembyayo 067 bw'onaamukubirako gwe mugambe nti njogera na Hajati Kaloddo ebisigadde mbikulekedde kakati bw'oba maze video okugiwa omuliro ntegeeza ka like ntandise bwe nti ekyamazima omukyala amanyiddwa nga Daina Nabatanzi njogera ku mukyala omukozi ow'oku TV Daina Nabatanzi ebyobugagga bye by'osuubira okuba nti alina ne by'otalowooza nganako nti omukyala ono yandiba abirina. Mwansaba ne muŋŋamba nti bwe ndeetanga ebintu ebikwatagana ku bantu nyongerengamukko n'ekubudde eve ku ddakiika 6 olw'ensonga ebintu byabwe biba bingi. Kakati omuzannyi wa firimu ono era nga ekibiina kyasinga okubeera ng'azanyira bakiyita aromantic entertainment oba aromantic films oba trust films omukyala Daina Nabatanzi mwava era nga TV kwa besinga olunaku olwaleero eyitibwa BBS Terfina ontyo kati omutegedde bulungi ono azitowa ebyobugagga byotasobola kulowooza nti omukyala ali mu myaka gye omukyala ow'emirimu nga gye nkugambye nti asobola okubeera nabyo. Ekisooka ayina apartments njogera ku apartments ku luguudo olumu kweze zikyasinza okuba ez'ebbeeyi okugulako ettaka njogera ku Ntebe Road mu bitundu eby'ekitende era nga apartments zino ziri nnya kye tusobola okuyita 4-in-1. Mu apartments zino omwavu tapangisaayo lwa nsonga omuzigo oba room erimu ng'eya layisi esimbukira mu mitwalo gya Uganda 40. Omukyala ono Daina Nabatanzi zino ennyumba oba apartments zino yazizimba era n'aziggyako engalo oba okuzimaliriza okuziteekateeka mu mwaka gwali gwa 2018. Just imagine nga tuli mu 2022 emyaka kati seena nga apartments eza ku luguudo lwa Ntebe Road yazimala dda era nga zimusasula akasente akawererako ddala. Ojja kwebuuza nti Daina Nabatanzi ekyo kyokka kyatunuulidde ng'ekyobugagga era kye tuzze okwogerako oba mukyamu. Daina Nabatanzi alina apartments endala eziri ku luguudo olumanyiddwa nga Jinja Road era nga zino ziri mu bitundu eby'Nakawa. Mu apartments zino ez'Nakawa nga bwe nkugambye ku Ntebe Road n'omwavu era still topangisaayo lwa nsonga obunyirivu bwazo n'omutindo kwe yazizimbira era nga zino yaziggyako engalo oba okumala okuzizimba n'agamba nti kati ziwedde omupangisa yenna asobola okuzisulamu. Omwaka gwali gwa 2019 nkugambye nti mu mwaka ogw'2018 yazimba apartments ze tusobola okugamba nti 4-in-1 mu mwaka gwa 2018 ate omwaka omulala ogwaddako ogwa 2019 ku luguudo lwa Jinja Road mu bitundu eby'Nakawa Daina Nabatanzi bw'atyo n'asobola era okuzimbayo apartments
ezimaze okubeera nga ziteekateekebwa obulungi ng'atalina mitwalo 3 kudda waggulu topangisaayo era tosula ku njuuze. Zino zimuleetera akasente k'otasuubira oba k'otalowooza nti omukazi nga Daina Nabatanzi yandibadde akafuna. Abaffe wandigamba nti ennyumba obuyumba apartments 2 zimala okwogerako omuntu nti mugagga. Nja kukugamba nti onaavuga emmoroka olunaku olwaleero ey'ekika ekya Toyota Prado new model 2022 omwaka tuli mu 2022 ono mu mwaka ogw'2022 nga COVID-19 yafuuse ensonga mu mawanga ag'enjawulo naddala wano e Uganda abantu nga bakaaba obwavu tetukyakola emirimu gisaanyeewo entambula baazisiba n'enguudo nga nzigale ezimu. Munnange Daina Nabatanzi mu mwaka gwe gumu mwe yagendera mu bondi bw'atyo n'agula emmoroka eya Toyota Prado era ng'eno kapiyaata. Emmotoka eno ebalirirwamu siringisi eza Uganda 1,65,000 bweddu. Emmoroka eno sisobola kutandika kunnyonnyola futures zaayo oba obusobozi bwayo ng'eri ku kkubo. Okwosaako emmoroka endala ey'ekika ekya Harrier abangi ze muyita kawundo era ng'eno nayo kampani ya Toyota. Omukyala Daina Nabatanzi ayongera okufuuka omugagga nga ku ttaka ennyumba n'emmotoka tebimumala. Nkimanyi abangi mulinda okuwulira ekigambo ekimanyiddwa nga Tazi Fashions. Munnange eno gy'owulira ng'alanga ku TV ng'alanga ku social media platforms ze emanyiddwa nga Tazi Fashions oba Tazi Collections. Lino dduuka eririmu ebyambalo ebyambalwa abakyala bokka. Nkugambye nti Tazi Fashions eyambaza bakyala ab'omulembe bokka. Si bammwe bannina omutwalo gumu n'ekitundu mpulira njagala okwambala ka dress kampitireko ko ku botiki ya Daina Nabatanzi gwe tozunga. Daina Nabatanzi yateekateeka edduuka lino nga geegamu ku maduuka agakyasinze okubeera amanene ddala mu bitundu eby'omu Makindye. Tazi Fashions etunda engoye ezisinga okubeera ez'ebbeeyi ezambalwa abakyala ab'omulembe oba tusobola okugamba abakyala ab'ebbeeyi era nga ne ba celebrities abasinga bambalira wa mukyala ono Daina Nabatanzi ku Tazi Fashions. Eyo nga njitadde ku bbali oyinza okwebuuza Tazi Foundation kyeki? Ya foundation ejja etya okubeera eky'obugagga mwana wa maama? Sirika nkunnyonnyole lwaki foundation oba Tazi Foundation ebalirirwa mu by'obugagga bya Daina Nabatanzi. Ekisooka Tazi Foundation ey'omukyala Daina Nabatanzi munnange efujjirirwa oba esponsoringibwa abasajja n'ebitongole ebikyasinze okuba ne ssente. Bwe njogera ku basajja n'ebitongole ebikyasinze okubaamu ssente, Tazi Foundation mu mwaka ogw'2019 yagenda n'eriisa abantu abaali baagala okufuna obuyambi oba baali babuyaanira obuyambi abasukkira ddala mu 9 era nga Tazi Foundation yabaliisa okumala emyezi 8 ebintu bye yabagabira. Daina Nabatanzi ne Tazi Foundation teyakoma okwo, yayongerako okuweerera abaana baabo abantu ababeeyawo obuyambi n'abaweerera ttaamu 3 mu bufunze. Tuyinza okugamba nti buli mwana yamuweerera omwaka mulamba. Njogera ku mukyala omukozi just ngambye Daina Nabatanzi omukozi just ku TV obuzannyi just owa firimu. Sisobola kuvaawo nga soogedde ku properties endala omuli ettaka okuli ne faamu zibayita ezaggwedda. Daina Nabatanzi gwe nkunnyonnyolako mukyala mulunzi. Tolowooza nti bwe nnyinnyonnyodde ebizimbe bye ne nkubuulira emmoroka ze
n'ogayita amasaali n'ogamba nti ezo zonna ssente ziva ku foundation na Justice Collection. Ono ebyobulimi n'obulunzi musaale nnyo era abyenyigiramu. Bwe natandika okumenyera ebyobugagga bya Daina Nabatanzi ndaba nga tuyinza okusula. Amanya n'eddoboozi bampita Viki. Buli lwa subscribinga ku mukutu guno Viki exclusive ofuna ebirungi bingi. Ngamba bugambi bya bugagga byani byagala okumanya kasita bibanga birabwako oba muntu oyo nga mmanyifu. Ebinaaba bisobose nja bibawa ebitasobose siyinza kulimba. Biographies oba ebikwata ku muyimbi wo, celebrity wo osobola okubeera nga oteeka mu comment section wano n'obeera nga ate obifuna bulungi. Ebyo byokka ebikakasiddwa bye tukuwaako ebitannakakasibwa tetwetantala. Subscribinga ku channel eno kwata mukade in that buli kyetuteekayo kyonna obeera naawe okifunako ka copy. Nkugambye nti bw'omala okusubscribinga kwata mukade subscribinga ate era sharinga video eno eri mikwano gyo. Bampita Viki bwenti obwenkozo olunaku olwaleero ate tukwatagane mu updates eziddako mweraba.